Jatango moya tuse ye wabera wenjaulo Tatango moya tuse ye wabera wenjaulo moya tuse. Yes, hallelujah, hallelujah. Aboluganda mukama yebazibwe. Science of Balaba Mumbejja wa YESU, lift up your faith altar. Mwasuze mutya era mwasibye mutya buli munakaddeke ujjale amanya n'eddoboozi yenza Omumbejja wa YESU NKSM ku lw'obuweereza Mumbejja wa YESU, lift up your faith altar. Abapya bakatwegettako Science of Balaba muwuliredde wano ku Mumbejja wa YESU, lift up your faith altar. Laba obubaka bw'osanzeeko, likinga, commentinga, oluvanyuma osubscribinge mukwano teweerabirako na ku notification bell ofuuke mutuuze mu kifo mwe tuli mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Weewaawo era tukkiriza Mukama tutagenda tuleka kyekimu. Olunaku olwaleero mumbaaniriza nate mu Bible reading yaffe mu mpya eyakatwegattako tubeerako ne Bible reading buli lwa mukaaga n'olwokubiri, so twegatteko mu linnya lya Yesu Kristo. Olunaku olwaleero tutandise ekitabo kyaffe ekya 2Samuel. So ababadde beebuuza ebikadde bye twasookerako okuva ku lubereberye mwebiri eyo emabega muntwegatteko mu linnya lya Yesu Kristo. Katukowola omwoyo wa Mukama. Omwoyo wa Mukama Taata tukwaniriza omulungi, jangu otwale ofuzi mu Bible reading yaffe. Muffe temuli magezi era temuli kutegeera, netusaasira otusonyiwe, otunaze n'omusaayi gwo wonna twandibadde tutambulira mu kibi, otunaze n'omusaayi gwo mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leka Bible reading yeno gye tugenda okusoma era tuyigemu okubikkulirwa okw'amaanyi okuva gy'oli mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Somesa omuntu waffe ow'omunda, tuliise tubikkuliremu ebyokutegeera byonna byonna mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Era buli sekino Mukama Taata gwe tugenda oyimirira naye mu kitabo kino, mwoyo wa Mukama gw'oba okulembera, gw'oba otukozesa mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Leka ekigambo kyo Mukama Taata kitukolemu omulimu. Leka tufuuke ab'ensonga, leka tufuuke abo ab'amaanyi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Ekitabo kyaffe kino tukiwonga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, na buli sekino agenda okirabako, agenda okiwulirako, kimuwe omukisa mu linnya lya Yesu Kristo Mukama waffe. Mwoyo wa Mukama Taata kulembera. Ekitabo kya Samwiri ekyokubiri, essuula esooka. Awo olwatuuka Sawulo ng'amaze okufa, Dawudi ng'akomyewo ng'amaze okutta Abamaleki, era Dawudi ng'amaze ennaku 2 e Zikulaagi. Awo olwatuuka ku lunaku olwokusatu, laba omusajja n'ava mu lusiisira eri Sawulo ng'ayuzizza ebyambalo bye n'ettaka nga liri ku mutwe gwe. Awo olwatuuka bwe yajja eri Dawudi n'avunnama ne yeeyanza. Dawudi n'amugamba nti, ovaawa? N'amugamba nti, mponye mu lusiisira lwa Isirayiri. Dawudi n'amugamba nti, byali bitya? Nkwegayiridde mbuulira. N'addamu nti, abantu badduse mu lutalo era n'abantu bangi bagudde bafudde, ne Sawulo ne Yonasaani mutabani we bafudde nabo. Dawudi n'agamba omulenzi eyamubuulira nti, omanyira ku ki nga Sawulo ne Yonasaani mutabani we bafudde? Omulenzi eyamubuulira n'ayogera nti, bwe nali ndi awo ku lusozi Girubowa, laba Sawulo ne yeesigama ku ffumu lye. Awo laba amagaali n'abeebagala embalaasi ne bamucocca. Awo bwe yakebuka n'andaba n'ampita, ne nziramu nti, nze nzuuno. N'aŋŋamba nti, gwani? Ne muddamu nti, nze ndi Mwamaleki. N'aŋŋamba nti, nkwegayiridde yimirira ku mabbali gange onzite, kubanga obubalagaze bunkutte, kubanga obulamu bwange bukyali bulamu mu nze. Awo ne nnyimirira ku mabbali ge ne mutta, kubanga nategeerera ddala nga tayinza kuba mulamu ng'amaze okugwa. Ne ntwala engule eyali ku mutwe gwe n'ekikomo ekyali ku mukono gwe, era mbireese wano eri mukama wange. Awo Dawudi n'akwata engoye ze n'aziyuza, era bwe bati abasajja bonna abaali naye. Ne bawuubaala ne bakaaba amaziga, ne basiiba ne bazibya obudde, olwa Sawulo n'olwa Yonasaani mutabani we, n'olw'abantu ba Mukama n'olw'ennyumba ya Isirayiri, kubanga bagudde n'ekitala. Dawudi n'agamba omulenzi eyamubuulira nti, oli waawa? N'addamu nti, ndi mwana wa munnaggwanga Omwamaleki.
Dawudi n'amugamba nti, kiki ekyakulobera okutya okugolola omukono gwo okuzikiriza oyo Mukama gwe yafukako amafuta? Dawudi n'ayita omu ku balenzi n'ayogera nti, sembera omugweko, n'amufumita n'afa. Dawudi n'amugamba nti, omusaayi gwo gubeere ku mutwe gwo, kubanga akamwa ko ye mujulirwa gy'oli ng'oyogera nti, nzise oyo Mukama gwe yafukako amafuta. Awo Dawudi n'akungubagira Sawulo ne Yonasaani mutabani we okukungubaga kuno, n'alagira okuyigiriza abaana ba Yuda oluyimba olw'omutego, laba lwawandiikibwa mu kitabo kya Yasali. Ekitiibwa kyo, ayi Isirayiri, kittiddwa mu bifo byo ebigulumivu. Ab'amaanyi nga bagudde. Temukibuuliranga mu Gaasi, temukyatulanga mu nguudo za Asukulooni. Abawala b'Abafirisuuti baleme okusanyuka, abawala b'abatali bakomole baleme okujaguza. Mu ensozi za Girubowa, kummwe kuleme okubaako omusulo newaakubadde enkuba, newaakubadde ensuku ez'ebiweebwayo, kubanga eyo engabo ey'ab'amaanyi gye yasuulibwa obubi, engabo ya Sawulo ng'ataafukibwako mafuta. Omutego gwa Yonasaani tegwakyukanga nnyuma okuva ku musaayi gw'abattibwa ku masavu g'ab'amaanyi, n'ekitala kya Sawulo tekyakomangawo nga kyereere. Sawulo ne Yonasaani baali balungi era baakusanyusa mu bulamu bwabwe, ne mu kufa kwabwe tebaayawulibwa. Baali bambira okusinga empungu, baali b'amaanyi okusinga empologoma. Mmwe abawala ba Isirayiri, mukaabire Sawulo eyabambaza engoye ezitwakaala ez'okwesiima, eyayonja ebyambalo byammwe ne zaabu. Ab'amaanyi nga bagudde wakati mu lutalo. Yonasaani attiddwa ku bifo byo ebigulumivu. Nkunakuwalidde muganda wange Yonasaani, wansanyusanga nnyo nnyini. Okwagala kwo gye ndi kwali kwa kitalo, nga kusinga okwagala kw'abakazi. Ab'amaanyi nga bagudde, n'ebyokulwanyisa nga bizikiridde. Tata njiwayo, njiwayo, bayo savisi yaffe Yesu njiwayo, tata njiwayo. Essula ey'okubiri. Awo olwatuuka oluvannyuma lw'ebyo, Dawudi n'abuuza Mukama ng'ayogera nti, nyambuke mu kyonna ku bibuga bya Yuda? Mukama n'amugamba nti, yambuka. Dawudi n'ayogera nti, n'ayambuka wa? N'ayogera nti, e Kebbulooni. Awo Dawudi n'ayambukayo, era ne bakazi be bombi, Akinowaamu Omuyezuleeri ne Abigayiri mukazi wa Nabali Omukalumeeri, n'abasajja be abaali naye n'abambusa, buli muntu n'ab'omu nnyumba ye, ne babeera mu bibuga eby'omu Kebbulooni. Awo abasajja ba Yuda ne bajja ne bafukira eyo amafuta ku Dawudi okuba kabaka w'ennyumba ya Yuda. Ne bamubuulira Dawudi nti ab'e Yabesugireyaadi be baaziika Sawulo. Awo Dawudi n'atumira ab'e Yabesugireyaadi ababaka n'abagamba nti, muweebwe Mukama omukisa, kubanga mwalaga Mukama wammwe ekisa kino, ye Sawulo, ne mumuziika. Era nno Mukama abalage ng'ekisa n'amazima, nange ndibasasula ekisa kino, kubanga mwakola ekigambo kino. Kale nno emikono gyammwe gibe n'amaanyi era mube bazira, kubanga Sawulo Mukama wammwe afudde, era ennyumba ya Yuda banfuseeko amafuta okuba kabaka waabwe. Era Abuneeri mutabani wa Neeri omukulu w'eggye lya Sawulo yali atutte Isubosesi mutabani wa Sawulo, n'amusomosa n'amutwala e Makanayimu, n'amufuula kabaka w'e Gireyaadi, era ow'Abasuuli, era ow'e Yezuleeri, era owa Efulayimu, era owa Benyamini, era owa Isirayiri yenna. Isubosesi mutabani wa Sawulo yali yakamaze emyaka 4 bwe yatanula okufuga Isirayiri, n'afugira emyaka 2. Naye ennyumba ya Yuda ne bagoberera Dawudi. N'ebiro Dawudi bye yamala nga ye kabaka w'ennyumba ya Yuda mu Kebbulooni byali myaka 7 ko emyezi 6. Awo Abuneeri mutabani wa Neeri n'abaddu ba Isubosesi mutabani wa Sawulo ne bava e Makanayimu ne bagenda e Gibyoni. Yowaabu mutabani wa Zeruyiya n'abaddu ba Dawudi
ne bafuluma ne basisinkana nabo ku kidiba eky'e Gibyoni ne batuula, bano emitala w'eno w'ekidiba nabali emitala w'eri w'ekidiba. Awo Abuneeri n'agamba Yowaabu nti, nkwegayiridde abalenzi bagolokoke bazannyire mu maaso gaffe. Yowaabu n'ayogera nti, bagolokoke. Awo ne bagolokoka ne basomoka nga babaliddwa aba Benyamini ne Isubosesi mutabani wa Sawulo 12 ne ku baddu ba Dawudi 12. Ne bakwata buli muntu munne omutwe ne bafumita buli muntu olubiriizi lwa munne n'ekitala. Awo ne bagwira wamu. Ekifo ekyo kyekyava kiyitibwa Kerukasukazulimu ekiri mu Gibyoni. Olutalo ne luba lukakanyavu nnyo ku lunaku olwo. Abuneeri n'agobebwa n'abasajja ba Isirayiri mu maaso g'abaddu ba Dawudi. Era batabani ba Zeruyiya bonsatule baali eyo, Yowaabu ne Abisaayi ne Asakeri. Era Asakeri yali wa mbiro ng'empeewo ey'omu ttale. Asakeri n'agoberera Abuneeri. Awo ng'agenda nga takyama ku mukono ogwa ddyo newaakubadde ku gwa kkono okugoberera Abuneeri. Awo Abuneeri n'akebuka n'ayogera nti, Asakeri gwe wuuyo? N'addamu nti, nze nzuuno. Awo Abuneeri n'amugamba nti, kyama ku mukono gwo ogwa ddyo oba ku gwa kkono, okwate omu ku balenzi weetwalira ebyokulwanyisa bye. Naye Asakeri n'atakkiriza kukyama obutamugoberera. Awo Abuneeri n'agamba Asakeri nate nti, kyama obutangoberera, kiki ekinaaba kikunkubya wansi? Awo ndimuyimusiza ntya amaaso gange Yowaabu muganda wo? Naye n'agaana okukyama. Abuneeri kyeyava amufumita olubuto n'omuwunda gw'effumu. Effumu ne liyitamu ne liggukira ennyuma we, n'agwira awo n'afiira mu kifo omwo. Awo olwatuuka abo bonna abaatuuka mu kifo Asakeri we yagwira n'afa ne bayimirira. Naye Yowaabu ne Abisaayi ne bagoberera Abuneeri. Awo enjuba n'egwa nga batuuse ku lusozi Amma oluli mu maaso g'Egiya mu kkubo ery'eddungu ery'e Gibyoni. Awo abaana ba Benyamini ne bakuŋŋaanira ku Abuneeri ne bafuuka ekibiina kimu, ne bayimirira ku ntikko y'olusozi. Awo Abuneeri n'akoowoola Yowaabu n'ayogera nti, ekitala kirirya ennaku zonna? Tomanyi nga walibaawo balagaze ku nkomerero oluvannyuma? Kale olituusaawa obutalagira bantu kuddayo obutagoberera baganda baabwe? Yowaabu n'ayogera nti, Katonda nga bw'ali omulamu, singa toyogedde, kale enkya abantu tebandiremye kugenda, so tebandigoberedde buli muntu muganda we. Awo Yowaabu n'afuuwa ekkondeere, abantu bonna ne bayimirira, so tebeeyongera kugoberera Isirayiri, so tebaalwana nate lwakubiri. Awo Abuneeri n'abasajja be ne batambula mu Alaba ne bakeesa obudde, ne basomoka Yoludaani, ne bayita mu Bisulooni yonna, ne bajja e Makanayimu. Awo Yowaabu n'addayo ng'alese okugoberera Abuneeri. Awo bwe yakuŋŋaanya abantu bonna ku baddu ba Dawudi nga kubuzeeko abasajja 19 ne Asakeri. Naye abaddu ba Dawudi baali bafumise bwe batyo ku Benyamini n'abasajja ba Abuneeri, n'okufa ne wafa abasajja 360. Ne basitula Asakeri ne bamuziika mu ntaana ya kitaawe eyali mu Besirekemu. Yowaabu n'abasajja be ne batambula ne bakeesa obudde ne bubakeererera e Kebbulooni. Yes, haleluya, haleluya. Luganda Mukama yeebazibwe. Bakulisaayo nnyo mu Bible reading yaffe. Mwebale kunneegattako, mwebale kunjagala, mwebale kuyayanira Mukama Katonda. Mwenna abanneegasseeko mbaagaliza olunaku olulungi mu linnya lya Yesu Kristo, n'abagenda okwegattako mwenna. Ekitabo kyaffe tukiwanga wansi w'endagaano y'omusaayi gwa Yesu, tukikowoolako omuliro gw'eggulu okukyetoolola. Leka Mukama Katonda tutambule nga bajjajjaffe baatambulanga, so singa ffe be twagala wabula nga bw'oyagala. Leka tuluŋŋamizibwe Omwoyo Omutukuvu mu linnya lya Yesu Kristo, Omwana wa Katonda omulamu.
Mwoyo wa Mukama fuga mu kigambo kyaffe leka kitukolemu omulimu mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Sigaddeeza omumbejja wa Yesu NKSM kulobuweereza omumbejja wa Yesu lift up your faith altar. Omupiira akategettako nsaba n'obuwambeefu likinga commentinga subscribinga sharingirako gw'olina nawe omukadde wa buli lunaku sharinga tolema sharinga ekiba kikoze bulungi. Shalom 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 shalom. Ndawe biwomvu kankuleko ofuge tata wange nkuyita ofuge sebo katukuleko ofuge mu